Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayite YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video katona ko waliwo abatera okunsindikira message ku WhatsApp naye nga mumpitamu linnya ddala nkusaba ofune namba ya WhatsApp ku channel oba ku video soko tunula olabe nti channel eno bagiyita linnya ki erinnya eryo lyoba ositwalinga ku namba eyo jojje ku video oba jojje ku channel tunulira erinnya channel eno bagiyita batya lyoba oteeka ku namba eyo gyogenda okusitwalinga mu ssimu ebiseera ebisinga omuntu agenda kusindikira message naye n'akuyitamu omuntu omulala ekyo nno kiba kya bulaba olina okumanya muntu ki gwe njogera naye kijja kuba kirungi nnyo okumanya omuntu oyo gw'oyogera naye olina kutunuulira namba eyo weebuuze nagijja ku channel ki channel bali bagiyita batya kigenda kuba kikuyamba kwegga mususse okubeera nga osindika message ate n'omuntu n'omuyitamu erinnya eddala mugezeko okulaba nga mwetegereza nnyo ennamba y'essimu ekintu ekirala nina channel ziri bbiri zokka nina channel eyitibwa Kyayite ne channel endala eyitibwa LN256 kansubirawo mulooza mukitegedde bulungi eyange WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeyo WhatsApp namba yange WhatsApp namba oba ogifunye ng'ogiteeka mu ssimu yo wandiikako erinnya nti Kyayite nga wakagifuna ennamba eno bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayite YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.